Mukaifube Kereziya gweriko okulaba nga avubuka bejja mu bwavu wamu n'okufuna okugumbya obukulembeze essaza ekkulu ery'e Kampala lisindise ekibiina ky'abavubuka mu ggwanga lya Portugal mu kibuga Lisbon okusisinkana Paapa. Bano basibuddwa Reverend Paul Sentumbwe ng'abadde wamu ne Reverend Joseph Sebunya akuli avubuka mu ssaza n'abakulu abalala ng'omukolo guno guyinde ku kitebe ky'essaza e Lubaga. Mukolo guli Lisbon mu Portugal, Paapa ajja kubeerayo bw'aba tannatuuka ne bannammwe abasuubira okubeera kumpi nga miliyoni namba nga naffe ono mu Uganda tulina abagenda okutukiikirira. So each one of us will have a chance to say hello to the Pope. So if you want to say any greeting to the Pope, we are sure we have been arranged to meet him in person. Yeah. And finally, it's a cultural exchange. So when we go, we're invited to display what we have. As far as culture, as far as arts. So this team you see here is well prepared. There's even going to be football, volleyball. They just call Uganda team, come on site. So we are going to the gym to abavubuka bano abayitibwa omutukuvu Papa Francis okwetaba mu lukuŋŋaana lw'abavubuka okwetooloola ensi zonna nga bakubangula ku ngeri y'okwezaawo mu bulamu obwa bulijjo ate nga tebavudde ku Katonda. Tukkirivu yatandika enkola eno y'okulaba ng'alawuna agenda mu nsi yonna okusinkana abavubuka. Mutima gwe gwamuli nnyo ku bavubuka kubanga mu Ekereziya bannange nga mulina okulwana, mulina okukwata enjigiriza. Ekyo kibakoowoola nti mumanye kye muteekeddwa okwogera, toteekeddwa toyinza kuba kyotokola ki kyotolina ekyo. Father Sentumbwe agamba ensangi zino amayongo mangi agatwala abavubuka nga kyekiserekerezyo okubalwanako ennyo okusobola okugavuunuka. Tusaba nno Papa byagenda okutugamba tubitegeere bulungi ate tugobewo tubiteeke mu nkola naddala mu mbeera eno gye tulimu nti ensi okusomozebwa okwangeri musomozebwa nnyo abavubuka nabyo tubiteeke nnyo mu mikono gya Katonda tuleme kutwalirizibwa na mukundu oguli mu nsi kati ne tumanye Ekereziya kyetwagaza tusobole okutambuza obulungi obutume baffe. Ye Reverend Father Joseph Sebunya n'abakulembeze abalala balambuludde ku nsonga lwaki basanyusa abavubuka bano mu ggwanga lya Portugal mu lukuŋŋaana olwatandise olunaku olw'eggulo nga lwa ku ggwanga 6 omwezi guno. Paapa atugamba nti abavubuka tuteekemu ku bwangu nga Bikira Maria. Bye tukola byonna tukola mu bwangu. Ekisembayo n'atugamba omukolo guno tulina omukisa mu budde bwaffe okubeera nga tuli ba digital. Social media egenda kuteekawo nawali twogera wano kati kwebiri weteeka kutesi to World Youth Day Portugal byonna ogenda bira bigenda maaso. Abavubuka bakola ebintu bingi naye ate ebyabwe tebimanyiddwa. Ebimanyiddwa byebyabali abakolamu abanene abali waggulu betumanyi obulungi naye naffe abavubuka twagala tubalage nti tulina bye tusobola okukola. Abamu ku bavubuka abagenda batubudde okusomezebwa kwe bayitamu ng'abavubuka. Kuno waliwo ensonga y'okuba nti tuli bangi n'emirimu tulina mitono. Abavubuka basoomozebwa ku ky'ekyokukola. Buli embeera kati ey'obulwadde esoomooza ffe. Endwadde zemulya zonna kansa, siriimu, sukaali, tizolonaasi. Kati abavubuka balina okumanya obutaba bayita mu bibasoomooza ebyo. Ekirala ebitusoomooza nti n'ensonga y'obukulembeze naye tusoomooza ng'abavubuka. Tubeera emirundi gyonna nga mutugamba nti ffe bakulembeze abaddi ab'enkya. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.